akibonye abantu ba disitulikiti ey'Ebugweri nize mutabani wayiwe Medida Kabana Lugoda mwise mwiroboozi lino okusaba abagweri mwena nti mwikirize era mwesige muwala wayiwe Amina Mutesina Lugoda mumulonde ngenda ku omwezi 14 omwezi ogwa January omwaka 2020 afuuka omubaka omukyala owa Parliament owa disitulikiti yaife eno ey'Ebugweri. Omwana oyo twamusomesa bulungi era atuukana okuba memba wa Parliament. Omwana alina ediini wampisa ate era muwulize ng'era bwe mukibona ebyabitira yona oyenda Bugweri ekulaakulane, oyenda Bugweri ekyukeku, oyenda Bugweri efuna emikwano eginaagigasa. Londa Amina Mutesi Nalugoda. Bugweri busesa ngenda kujjayo mubunkwase ndibuyanga mumoya nakirembe neibula namalemba nawasega simba jaka igombe mubenge nondwe mujemba kote hani wanje nga buti bwe tutalija okusobola kujja mu kyalo mu biseera bino eby'ebikudduko kati abantu baife tunaabasanusa tutya ate weno idi abantu boogera nga titugiire aye bakagwa bange babaire bakubambu owangu okuweereza ekirabo kya Christmas ku Airtel Money era buti titujja kola motoka yeffe service kabiri okuvuga essaawa 5 edo donna mbu mujja mu kyalo ndikumenera bwereere kituufu hani Airtel Money eriniwe bulindo sindika sente okuva ku Airtel okwera ku Airtel ne ku twegindi ku sente ndikasuza okubeera wansi ino niga star *5 okujegaitako Airtel Money ekolerawo yesigika ate ngezira ku nsalo Airtel erungamizibwa Uganda Communications Commission. Kale bridge otindo we bali kuwuliriza eddakiika munange diri 15 edibise ku ssaawa 2 okunjo ena ku omwezi diri 7 omwezi gwa January mwaka 2020 ebulena ku 7 donka tubenga tujja okulonda mu kalu ka 2021 iwali kuwuliriza omwoyo gwa Busoga era nkubiriza nti onako olweba bukyeyire munange gy'olonda omukulembeze gwoyenda kuba lunaku lwa byafaayo Uganda erijja kuba ng'esala obukulembeze obundi obulijja okuba nga bwetukulembera emyaka egindi 5 oluvannyuma lwa muzeiti buhabulwa okuba nga Uganda atugemyemu emyaka 5 wanaabaawo enkyukakyuka anaasigala ng'akajja mu maiso n'okulembera iwanga Uganda oyo gwoyenda gw'oba ogy'olonde onako olwo ndi Musamya Musogo Dwori John mu studio ni Innocent Anyole Mbago tulijja kwegayita kumubaka akiikira ekitundu ekya Dondo East Hona Robert Center Mukyagulanyi ate nga yesimbye okuba president ogw'iwanga Uganda mukulu Bobi Wine alijja kuba nga ayogera ku eri Obusoga idukira nti ali maize enteekateekade mu kitundu ekya Busoga era ng'olwaira ali mu kitundu ekya Namayingo wanaaba amazi ali kujekalangala gy'alijja okuba nga yona ayogera ku n'abeesayidi eyo bamuta munoni bamwizaayo tiyasobola kuba nga ayogera nabo so olunaku olwaleero obubaka bw'obusembayo eri Abasoga ng'ebulana ku 7 munange tujje mu kalwa ka 2021 oida kumuwuliza bukalamu iwe Omusoga abantu abali mu bitundu ebya Buyukwe Kayunga Mukono mu bizinga eby'endawulo mulijja kubanga muwulira obubaka bw'omukulu asembayo Innocent Anyole Mbago tulinayo mu studio katubenga tolera ni Robert Center Mukyagulanyi Mr. Bobi Wine. Kale tweyanziza munaifa akatuuliriza mwami Ngobi Bobi Wine Kyagulanyi Nkulamwisa ka kusabula museko Abasoga abali kuwuliriza webale inosebo bakagwa Mbalamwisa bandetya Kyagulanyi Center mu Ngobi ndisaba muzikirize tabike muno Luganda nsanyuse nnyo kubanga njogerako nammwe baganda bange mu Busoga yonna ne Uganda yonna okutwalizaamu mbadde mpuliriza ano nga mpulira n'abatumira okuva e Busaabala ekitegeeza nti station yaffe eno Busoga wano etuuka mu Uganda yonna nsanyuse nnyo okufuna omukisa ogwogerako nammwe basebo ne banyaga.
Aziza mwami Kyagulanyi katutwala omukisa guno okuba nga tumanako okuva oli munamisindwa mu nteekateeka yo eri kukomekereza wa wojja okwongera okuba nga oba kubanga olwaleero tuli kusuubira mu bitundu eby'endawulo olwaleero mu nteekateeka yo eri kukomekereza olwaleero tugenda mu district y'e Namayingo twogereko n'abantu tubadde tulina okugendanga mu districts 3 in fact obudde engeri gye buweddeyo leero tulina okuba nga zino ennaku ezisembayo tugenda mu districts 4 buli lunaku naye nga bwe mwategeddeko akakiiko ka electoral commission katulemeseza okugenda okola campaign mu districts 16 tewali nsonga gye bawadde wabula batutegeezeza nti bwe mba njagala okugenda okukampeininga mu districts zino 16 nyina okusayininga endagaano nabo ekyo nno ndaba nti si kyabwenkanya kyabumenyi bw'amateeka ekyo kyaddiridde era akakiiko k'ebyokulonda okuwera campaign mu districts essuuka 13 omuli Kampala bagezaako okufikisinga amaloboozi. There's been a discordance. So is it better with this? Kubanga mbadde maze okwogera nga biddamu naye kaba kitereeze. Let's use a direct call. Another. Hello? Hello? It's not doing. Auntie is okay. Another. President. Inatujijia kwa kapesa direct call. Right, so Kwa system direct. no problem. Ino wadi jam. Kato ino wulira wa. Bwebale nnyo ssebo enteekateeka eyaleero yakugenda mu district y'e Namayingo nga bwe mbadde mbategeeza nti engeri ennaku gye ziweddeyo tulina okubeera nga tugenda ne tukampeininga mu districts 4 okusooka twakampeininganga mu districts 3 buli lunaku naye tubadde tulina okuba nga tukampeininga mu districts 4 tusobole okumalayo districts zonna tuzituukemu naye nga bwe mwategedde nti akakiiko ka electoral commission nga tekalina tteeka lyonna lyekatunuulidde kannemesezza ne kaŋŋaana okukampeininga mu district 16 mwami Byabakama n'agamba bwe mba njagala okukampeininga mu districts ezo nyina okukola endagaano n'akakiiko k'ebyokulonda ekyo nno kimenya amateeka kuba ba presidential candidate abalala bonna bali mukola campaign naye nze tebanzikiriza kola campaign baagala kunkozesa ndagaano
kyendowooza nti kimenya amateeka. Ekyo nno kiddiridde oluvannyuma lw'okuwera kampeyini okustopinga kampeyini mu districts esukka 13 ng'omwo mwe muli Kampala, mwe muli Masaka, mwe muli Mukono ne districts endala ne Wakiso. Lwaki bakola bwe batyo? Kubanga baalaba nga nze gyenzira nga bwe mmaliriza districts eziri ebweru wa Buganda nga ngenda campaigninga mu Buganda. Mwai Museveni ng'atya nnyo okulaba nga campaigninga mu Buganda era n'alagira akakiiko k'ebyokulonda ne kaŋŋaana ocampaigninga mu Buganda. Naye Museveni y'omu buli lunaku abeera campaigninga yeyo gye bagamba nti gye baagaana. Mumulabe nga campaigninga e Kampala, mumulabe nga campaigninga e Wakiso, mumulabe nga campaigninga Entebbe. Naye nga mwami Byabakama agamba bakandidate abalala tebasobola campaigningayo. Mu bufunze nga Songa Kyagulanyi sobola campaigningayo. Ekyo nno njagala kyongera okulaga bannayuganda obutali bwenkanya obugenda maaso mu kakiiko k'ebyokulonda. Tugire twabona nga ebyokwerinda ebibyo omuntu ayinza okuba nti bikendezebwa ino oba birina abantu mikwano gyo ate nga bawagizi bo abayidde tebakugobera mu kampeyini eno. Ayi gulo security yakomye olina kutambula wenka ne commission be yakuwa kino kyagayina otya endala mu nteekateeka eno nga tumaliza kampeyini. Ekyo buli omu azze akiraba nti poliisi n'amagye nga bali ku biragiro bya Mwami Museveni baadde bagezaako okuntuusaako obulabe. Mulabye ezi grenades ze bankasukidde Katonda nanyamba. Mulabye nti buli muntu gwe mbadde ntambula naye bamutuusizaako obulabe. Kuva ku bakamerameni, ku Danny Magic, ku Nubian Lee, n'owa poliisi yennyini yali ankuuma yasooka Afande Kato. Kakati ne munnamawulire gwe bayita Ashraf Kasirye naye bamukuba ne bamwasa omutwe n'obwongo ne bufuluma. So baadde bantagetinga baadde bagezaako okunkolako obulabe nga bannemesa okutambula mu main road basobole otukyanoyinga bwe basobola otukolako obulabe nga bannamawulire tebalaba. Bafubye okuba bannamawulire n'okubasiba bonna bannemese okubeera nga waliwo alaba ekigenda maaso basobole okunkolako obulabe. Mwalabye bwe twabadde Kalangala bakutte ettiimu yonna gye nabadde nayo abantu 126 bonna ne babasiba. Naye n'olunaku lwajjo bwe nabadde nzija eno walabye nti poliisi n'amagye basazeeko oluguudo ne bakwata emmotoka ze twabadde tutambula nazo omuli n'ez'abannamawulire ne balemesa emmotoka zonna ezitambula nange, ne balemesa emmotoka y'abasawo, ne balemesa emmotoka etambuliramu emmere yange n'ebirala byonna. Ne bagamba nti nnyina kutambula omu, sina kutambula na konvoyi, sina kutambula na motoka nyingi. Naye ate ekyewuunyisa oluvannyuma lwa mayiro nga 5 nga emmotoka za poliisi ziringa 25 nga ze zingoberera. Ekyo nno kikulaga nti bagezaako kunsakolinga basobole okunkolako obulabe kye baadde bapulaninga okukola ku nze ne ku bantu bange be mbeera nabo. Atuwuliriza yeeza ategeere Mwami Robert Kyagulanyi bw'aba alikulingira enteekateeka specifically ku obukulembeze bwali kwenda okulinda mu Busoga. Biki ebyo byeri kwenda okulingirira nga ekibirawo litali kubanga twidukira wali owokuba wano mu Idinga. Ayi Idinga n'ekimu ku kibuga kye baasalawo baaba nga basazaamu campaign. So region oba sub region ya Busoga eno byotesezeze okubona nti olingirira okukyusa obulamu bw'Obusoga singa owangula ku 14 okunoolwira. Webale nnyo. Ne bwe nali ne baali tebanaba kuwera kampeyini mu Busoga era bannemesa okujja ejjinja emirundi mingi nga bakandidate abalala bakampeyinga ejjinja, naye nze bwe nasembayo okugezaako okujja ejjinja emmotoka yange baagikuba amasasi nange ne bagezaako okunzita ne bakuba n'amasasi mu ndabirwamu. Ekyo buli omu akijjukira bulungi. So tebeekwasa nti baweze kampeyini kyekinemesa okujja ejjinja, naye babadde nga batya nnyo okujja ejjinja kubanga bamanyi abaana b'ejjinja, abaana b'e Busoga ebinnuma nabo bye bibaluma, bye ndowooza nabo bye balowooza, bye njagala nabo bye baagala. Busoga obutayawukanako na bitundu bye Uganda bya njawulo, obwavu bungi, infrastructure yonooneka, amasomero gonna bagonona ne bagamalawo, ebyenzijanjaba babinona ne babimalawo, ebyenfuna byayonooneka ne bigwawo. Tuzze twogera ku nsonga y'obulimi. Busoga yandisurvivinze nnyo ku bikajjo. Busoga eri blessed, abantu b'e Busoga bakozi balima naye ebbeeyi y'ebikajjo yagwa. Omuntu alima ebikajjo naye nga tabiinaako na right. Abantu balima ebikajjo naye nga ne by products eziva ku bikajjo
tezibayamba oba tebaziinako control. Homegrown oba small scale industries ezandiyambye abantu nga zijjagale ezandiproducinze sukali gulu oyo nga kiro ya lita ya bbeeyi n'okusinga kiro ya sukali tebakyabiproducinga. Lwaki? Kubanga gavumenti tebayambye, kubanga gavumenti ekikola kigenderere okubisiranya byonna. Feno tulowooza bwe tunafuna obukulembeze Busoga okufaananako n'ebitundu bya Uganda tujja kwempoweringa ebintu already bibaddewo. Busoga yewava amasanyalaze naye Busoga ateweza 30% electricity coverage. Amasomero ge twasinganga okwegombaga Namasagali College ga Kira College Butiki ga Busoga College Mwiri ga Wanyange Girls gona gayononeka. Lwaki? Kubanga gavumenti yagenderera. Tulina okuddabulula ebyenjigiriza mu Busoga, tulina okuddabulula ebyobulimi mu Busoga. Ebyobulimi twetaaga just kuzaamu maanyi zi society oba ze bayita society, ne tumakinga sure tino omulimi afuna good research ku nsigo, naye ate ne gavumenti ng'estandinga in the gap, ng'eyimira mu gap okumakinga sure ebalansinga emiwendo egy'ebirime. Twagala okumakinga sure nti ebizibu by'abantu b'omu Busoga biri respected era abantu bayo bawulirizibwa. Ensonga lwaki byonna Kyagulanyi yagenda obinnyonnyola ne baganda bange nga ba Alex Waiswa Mufumbiro, abaana abazaaliddwa mu Busoga, Babijirwa abaana abazaaliddwa mu Busoga, Bannatabi abaana abazaaliddwa mu Busoga, Bamanjeri abaana abazaaliddwa mu Busoga, ababeerayo era abamanyi ebizibu bino byonna bawulirizibwa era baweebwa ekitiibwa. Era ekigambo kye bajja ku ground kye bajja mu bantu kye kiweebwa ekitiibwa era ne biteekebwa mu nkola. Tugiire tetukubonamu edimu nga osemba abantu abatali bakibiina kya National Unity Platform wali mu bitundu bya Koboko wasemba omukulu Dr. Ayume ate n'ebitundu ebindi. Kino lwaki oli kirengeza mu direction yeevu mu Busoga wano okugengera abantu b'osobola okolagana nabo nawankubariti ba National Unity Platform kikubanya? Yes, tuze nga tubagamba feno mission ya generation si yaffe ffeka nga nze Kyagulanyi nambe mu mikwano gyange, ne buli muntu alina obusobozi, buli muntu ayagala eggwanga lye, buli muntu akkiriza nti obuyinza buli mu bantu era bulina kuwa kitiibwa abantu ekyo kye balowooza. Kya mukisa mulungi nnyo nti ffe aba People Power eyafuuka National Unity Platform tuli bangi mu Busoga, tujjuddeyo. Tulina ba Alex Waiswa Mufumbiro, tulina ba Natabire Dochoska, tulina ba Manjeri, tulina ba Muganga Francis, tulina ba Manjeri, tulina abantu bangi, tulina ba Kasolo. So tuli bangi abakwatagana mu Busoga. Neera tulinayo ne bannaffe abakkiriziganya naffe bangi bali mu bibiina nga FDC, abalala bali mu bibiina nga waliwo n'abali mu NRM, kubanga ensonga lwaki nawo amagezi abantu b'e Koboko okulonda muganda waffe oyo newankubadde ava mu NRM. Abantu b'e Busoga nga bwe mbagambye tuli bangi nnyo ate ffenna tukwatagana directly, abasinga obungi tuli ba National Unity Platform. Naye tulinayo ne baganda baffe nga Asumani Basalirwa, Musada Wajema, ayenda enkyukakyuka era tuze tutambula naye, era njagala okutwala omukisa guno okubasaba abantu b'e Bugiri bamulabire ddala. Honorable Kyagulanyi, twongere okwekaliriza entambula yo nga erimu ku bintu ebisinze kukosa n'okuba nga abantu abamu otambula nabo bagire tebagemebwa. In fact nibwe twogera eriyoku ekikunzi ky'abantu bo abakaali mu ikomera e Masaka. Kaifube ono omutuusiisa oba mutuuse okuna nti abantu bano banunulwa okuva makomera. Kaweefube akyagenda mu maaso. Baloya baffe baatandikirawo omulimu era ennaku 3 eziyise bannaffe bangi baweebwa beero, ekkooti yabata ne basumulula. Naye ekyennaku ti wakati mu bumenyi bw'amateeka amagye gagenda mu maaso n'okubawamba
era babaganye okuvayo mukomera newankubadde ekooti yabata kati nno eyo mbeera gye tutambuliramu nga Uganda nti ekooti eyogera ekintu kino naye poliisi n'amagye ne boogera kirala paliamenti eyogera kino naye poliisi n'amagye ne boogera kirala mwami Museveni bw'atyo bw'ayonoonye eggwanga lyaffe ensonga lwaki twetaaga okumugyako twabwine ku bikutugire bigaita abantu nga eriyo abapositinze nti abaana ababo wabakuyemisomanga okubatwala kuliya oba oli awo toyibitayina ng'akalulu ku 14 kaweere ensonga eyo ogyogera kutya webale nnyo okumbuuza ku nsonga eyo okumala emyezi mingi muzze mulaba nga bantagetinga okunkolako obulabe sinze nzekka n'abantu abanneetoolodde si bantu abanneetoolodde bokka naye ne ku famire yange mujjukira wakati mutogikwatako nga bomu zaakasukibwa ku kisenge kya mutabani wange nga baagala okumutta era nafuna information tibaali bagezaako kuwamba famire yange basobole okunkaka okuva mu kalulu era omukyala wange n'abaana bange balina emmotoka ezibadde nga zibagoberera natuuka n'okubakyusa amasomero naye ne kitayamba ebbanga lino lyonna lyonna babadde baliwo mu fiya famire yange ebadde eri mu kutya nga babalondoola kanafuna credible information kuba nyina omukisa nti mmanya ne be bapulaninga nga bapulaninga kuwamba omu ku baana bange oba ababiri oba bonna babateeke ku gun point bafube okunjogezesa byesikiririzaamu basobole okulaba nga nangirira byesikiririzaamu twasooka butakanya n'emikwano gyange abangi ennyo omuli ne bakulembeze bannange bawonamboze n'abalala nga baŋŋamba nti wakati mu mbeera eno famire nsooke njejjeko mbeere nga siwadde gavumenti ya Museveni chansi yonna yonna kuwamba baana bange mikwano gyange abamu ababeera mu diaspora ne ba offeringa ne bagamba ffe abaana tukkirize tubakuggyeko oluvannyuma lw'okwogeramu ne maama waabwe ne tukkiriza abaana bo batuveeko ffe tusigalewo nze ne maama waabwe nga tulwanirira eggwanga lyaffe era ensonga lwaki nakkiriza abaana mikwano gyange babatwale abaana bange si balonzi bonna bali under age era saagadde kubateeka ate mu mbeera gye mpitamu ensonga lwaki nze ne mukyala wange ffe tuliwo okukola omulimu guno kino kiyinza osiiga ekifaananyi nti akalulu ketuli kujyamu kagwana okuseggula kw'abaana waabayiza kumbali kankubi omulonzi wo ayeena alina okusomozebwa okufaana ku nti noko kiyinzika okuba nga tuli okujja mu kulwana kino si kusiiga busiizi kifaananyi bino bya ddala ebigenda maaso mu biraba bya ddala si bya kusiiga kifaananyi Museveni byali mukola bya ddala okulaba nga ngenda ku campaign nga ndi presidential candidate nga nyambadde bullet proof nga nyambadde helmet bya ddala okulaba nti campaign team yange yonna bagikutte ne bagisa mukomera bya ddala okulaba nti buli lunaku bakwata bannamawulire ne babasiba ne babakuba nga tebalina musango bya ddala okulaba nti bafuba okutta abantu abanneetoolodde nga juzi twaziika Frank Senteza bya ddala n'okulaba nti bagezaako okuwamba abaana bange okubateeka ekiso ku bulago okugamba nti Bobi Wine langirira nti ebyobululu bivuddemu oba langirira nti kino oba kiri ebyo bya ddala ensonga lwaki mwami Museveni tetwagala muwa chance obubakaki bw'osobola okuwa omuwagizi wo now that ebintu bino biriwo ate nga akalulu kalwakuna olwida obubaka bwe mbadde ngampa abawagizi baffe era bwe nyongera obbawa buli alonda buli ali myaka egironda vaayo olonde tugende fena ku lunaku olwokuna olwa wiiki ejja tulonde tusule akalulu kaffe buli omu kunga munno abazeeyi abalwadde bonna bateesobola baveeyo balonde bwe tumala okulonda tusigale nga tukuuma akalulu kaffe Uganda akalulu kaffe ke kagenda ogikyusa tubeere nga tetukyalina kugenda mu exile nga tetukyalina kuwaŋŋanguka nga tulina okubeera mu nsi yaffe nga tweyagalira mu nsi yaffe nga tebakyatufugira ku mundumu gwa mmundu ebyo byonna akaluluko ke kagenda okubikyusa akakika k'ebyokulonda kakobye kamera sidandisaanire kuba mu kifo kye balonderamu era nga n'ekimu ku nsonga gye bali kutambulira okuba akalulu kano kaba separate
is a separate ballot. Obakama mkulu Justice Byabakama omwogera kutya. Mwami Byabakama ebyo byayogera bimenya amateeka era alina okuba omuswavu okuba nti mulamuzi naye nga gwe bakozesa okumenya amateeka. Tekibangawo bukyanga Uganda etandika kulonda okugoba bannamawulire we balondera. Tekibangawo okugaana kamera we balondera. Kamera kyeraga kyekyo ekibeera kigenda mu maaso. Kamera terimba. Lwaki tebaagala abantu balabe ekibigenda mu maaso? Mwami Byabakama namugambirawo ku lunaku lwa nomination nti bateekateeka kukozesa ye okubba obululu, okugezaako okutuulira eddoboozi ya bannayuganda, naye ekyo tekijja kusoboka kubanga bannayuganda baagala nkyukakyuka. N'olw'ensonga eyo Mwami Byabakama byayogera tebiri mu mateeka. Nkunga bannayuganda mwenna buli omu afube okulaba ng'afiriminga ng'alikodinga ebigenda maaso mu kulonda kubanga eyo evidence gye tuyina. Tekimenya mateeka okozesa kamera, tekimenya mateeka bannamawulire okukavalinga ebiri mugenda maaso. Kyakubona einuma awo ng'obbireyo ni app eya YouVote. Omunnayuganda yandyetaaze otegeera egyakola ebyokuyamba okubona nga akalu kano kibakakuba. App yaffe eya YouVote egenda tuyamba nnyo kutalinga akalulu. Tumanyi nti akalulu tebakabbira ku polling station mu biseera ebisinga, wabula abantu balonda bwe bamala okuva ku polling station ate ne bagenda ku district ne batandika okubikyusa. Ensonga lwaki twagala ku buli polling station ebivaawo tubisindike direct ku app yaffe so that Mwami Byabakama talina kyabuzaabuza. Ebivudde ku buli polling station bebibaawo bebirangirirwa mu ggwanga lyonna. Olunaku olwaizo Byabakama yategeezezza nti okuba n'ekifo eky'endimu mulijjo okubatisa akalulu kyakuba musango kikontagana amateeka ng'akanti enteekateeka gye baleese ennungi. Obula twagire twabona wabaire okwegayita buli gyataawo ekifo mu bulijjo okuba nga mugayitira akalulu kayima ng'enseddendi bwe gyegye nga ekikola. Kino timuyinza kuba nga okubagana n'akakiiko ak'ebyokulondesa. Mwami Byabakama nga bwe mbagambye nti nno abadde n'ekye bayita double standards buli kaseera. Mujjukira nti NRM yavaayo n'erangirira tale senta yaayo. Temukijjukira? Mwami Byabakama teyavaayo kubaako kyayogera. So alinga agamba nti NRM ekyokola kyo kiba kituufu naye bwe tukola ekintu kyekimu tubeera bakyamu. Ekyo nno kikulaga tino bano aba NRM bagezaako okukyusa obwongo bw'abantu okubalaga nti bo baddembe okubala akalulu kaabwe n'okubeera ne tale center naye ffe tetulina ddembe lyaffe. Ensonga lwaki bali NRM propagandists bennyini be bali mu kutambuza narrative nti lwaki abaana bange bava mu ggwanga newankubadde bennyini baagala bakolako obulabe. Njagala mbajjukize nti Mwai Museveni mu myaka gy'ekinaana yakwata bamuhoozi ne baba Natasha ne bonna famire ye baali Sweden. Kulwaki? Kubanga yali alwana ne Obote gwe yali ayita dictator. Kakati ekintu kyekimu, embeera yemu yeri mu kapeninga mu Uganda n'olunaku lwaleero. Yes. Yes. Kyabuswavu okugamba nti bagoba abantu ku polling station nti bataasa COVID. Njagala okujjukiza bannayuganda bonna ti NRM ebbanga ttono eriyise bawadde bakola primaries zaabwe. COVID wasinze okubeerera omungi baasimba ku mugongo 10 na 10 z'abalonzi olunaku lulamba. Kati ki kye batugamba? Abantu bennyini abagenda okujja ku polling station okulonda n'okubala akalulu. Kikyogamba nti COVID akwata ku makya akwata mu ttuntu wokka naye olweggulo takwata oba ku makya takwata.
abesimba mu kalulu mu Uganda wano nairala opposition okusomozebwa kuba kw'amaanyi okw'okusoloza DDR form okudituusa gye muli ate n'olwizi n'ofuna abantu abesimbu abasobola okusoloza DDR form zirino era kubanga kusoomozebwa okikoze otya okubona nga iwe tobita mu kusoomozebwa kuno nga national unity platform okubanga mulina obusobozi mu polling stations dona mu Uganda okubanga mufuna DDR forms kiyamba okukola enteekateeka y'okujja mu kooti singa wabaawo okwibibwa okwakalulu. Okusookera ddala pulaani yaffe yakufuba kumakinga sure tewali kubba kalulu ye pulaani yaffe era tukwatagana nabo bonna abaagala enkyukakyuka okumakinga sure tulina agent oba aba agent ku buli polling station tumakinge sure tewali bubbi bwa kalulu. Tumanyi nti gavumenti ya Museveni ejja kufuba okukola kyesobola bapulaninga kukwata abamu ba agenti bapulaninga kutiisatiisa kudeployinga amagye ne tugenda kukola kyetusobola kyonna okumakinga sure buli polling station tulinayo agent. Ate ne bannayuganda bonna tubakunga mubeere ba agent mubeereewo mulabe buli ekigenda maaso wabeera agent omu mumuwe sapooti muweerenga bataano oba 10 mu making sure buli polling station tujjawo declaration form. Ebyokwerinda bino ezeebwa ng'ate ne ba constable ba poliisi baleetebwa mu kalulu kano olimu ekkakafu nti banaakola omulimu omulungi y'oli ne abeesimbye bonaboona kubanga kuluno ebyokwerinda mu kalulu nga birungi. Njagala omanye nti abapoliisi bonna n'abamagye bonna baba deployinga okutiisatiisa abantu so sikuuma mirembe. Muze mu kirabo okwetoola eggwanga lyonna ng'abasirikale abali mu UPDF uniform ne ba DPC batambulira ku motoka za poliisi nga be bagenda bayuza ebipande byabo abali mu opposition. Mugenze mbiraba ng'amagye ne poliisi gakozesebwa kutulugunya abantu na kubatiisatiisa. So fe security tumanyi nti y'Abannayuganda. Security egenda kubeera y'abantu ba bulijjo. Robert Kyagulanyi yasinzira okubanga obuuza ekibuuzo kyo kirala ku bibiri obonyi tubenga tuwunzika kuba tuze eddakiika 14 donka okubanga tumaliriza enteekateeka ya program the bridge olutindo kunco kuno eddakiika lino 14 katukozese ku eddakiika nga 6 obonyi tuyire tuwunzike program yaffe olunaku olwaleero aye nga ye bwana Kyagulanyi kyenkoba abantu babugabula south bakobye nti bonera irala omwami pasita muwanguzi kubanga n'owaibwe pasita muwanguzi n'owaibwe era bakola nti mubonerenga irala. Pasita muwanguzi twena tumwidi oyo musaada inno era pasita muwanguzi nkutumirako MP waffe tubi tuyimiridde naawe abaana b'ebugabula mwenna pasita muwanguzi mumulabire eddala. Kafune ku basimu iwoteeseeku munange. Hello, Musoga wani. Ani ono sebo osinzirewa? Nikwogera nani? Tereza mu network yo tetulikulira bosi. Yes, oli kubuuza ki bwana Kyagulanyi? Kale oyabuuziza nteekateeka yalina okulanga bwakuwa akalulu olina nteekateeka kyokubona nti obuwanguzi obwo bubala era mukomekereza nti muvaire engule nga bwotera okuba. Hello omwoyo gwa busoga talize bwe balikuwuliza nani yesema mpasa nape
kuwabwa abukakafu emuli kirala era nga kimu kityo bwe kiri. Hello munange sore okutwikeko yongera okube weenaawo. Hello hello mukoso ekyanvuma. Bwana Charles. Ayasinye kyokutwala abaana kuliya. Katubono. Hello. Hello. Anti yongera okube weenaawo olina kubanga yakikedange n'amasinankiro waabwe. Hello. Hello. Oli Kyanja kiri mu disitulikiti ki? Disitulikiti Buvuma. Kale ekibuuzo bwe kibaayo nkozesa eddandika bino ekitabo ebisembayo tube nga tubifuna. Hello. Hello. Weebale nkuwuliriza. Osinzire lwayina. Naabe. Kale, oyo atufaako waikaliro ebeko wazizwa. Hello. Omukulu. Sebo. Kale sebo wena gye bali. We bali kuwuliriza. So what? Apu ki? Eno apu ya U-Vote. Batandikire ndowoozaako ekyo Bwana Kyagulanyi. Apu abantu tebali gitegeera bulungi egyakola etya. From up ya U-Vote kyegenda okusinga okukola kwe ku receiving information evudde ku polling stations. Bw'ofuna declaration form eyo ogikuba ekifaananyi n'okisindikaako app. App erina technology egenda ocomputinga results ezo mu real time oba mu budde to making sure nga byonna tubigatta amangu ne tufuna answer eyaffe. Ebaire ebibuuzo bingi abantu bye babuuziza owaso eri abakobi nti ku nsonga yo assurance yakalulu ke bajooza mu box kajjankomekereza nga niwe agire mu State House era bwe kitaba kityo oyinzaako ki? Amaanyi g'abantu, obuyinza bw'abantu kye tulina okukola tulina kikola ffenna ng'eggwanga. Ensonga lwaki tuvaayo okulonda, ffe tetuli bakozi ba ffujjo, ffe tuli balonzi. Tetulina mmundu, tetulina mayinja, tulina akalulu, tulina ddoboozi lyaffe era twagala kuvaayo mu bungi nnyo. Bwe muvaayo mu bungi ne mulonda mu bungi tewaliwo magic, tewaliwo bufuusa busobola kukyusa akalulu kammwe.
ensonga lwaki tubakubiriza muveeyo mu bungi tulonde. Bwe tulonda akalulu kaffe olaba umbrella okateeka abaana b'ejjinja south west wano ndiwo ne Alex Wise omufumbiro. Nyinza obutasobola kujja eyo kukuba kampeyini olwaba nabatiitiizi embeera gye bataddewo, naye mbasaba mumulabire ddala. Genda olonde umbrella, genda osule akalulu ko mu Uganda yonna, ate making sure buli polling station bwe tuweerawo abagenda okuuma akalulu kaffe n'okumakinga sure buli polling station tujjayo declaration form. nga tuwunzika kweza kikata kiffe tuweereku bwana Kyagulanyi Kasino bakabo obuwunzika otegeeze n'abasoga n'abanauganda balituliza bonabona obubaka bwolina gye bali nga bakaalija kukolona kwekinaina wiiki erikwira. Mwebale nnyo ssebo. Abannayuganda bonna n'abaana b'e Busoga in particular njagala okubeebaza olw'obuwagizi, njagala okubeebaza olw'obutatya, njagala okubeebaza okuvaayo mwenna ne mugula amaaso gammwe n'amatu ne musalawo okuyimirirawo ku lwa Uganda. Njagala okubasaba nga 14 muveeyo mu bungi musule akalulu kammwe, muveeyo mu bungi mulonde, mwenna muveeyo mu bungi mulonde. Akalulu kaffe ke kagenda okukyusa embeera. Bw'omala okulonda tovaawo, sigalawo okuuma akalulu kaffe paka nga balangiridde ebivudde mu kulonda ku polling station eyo. Bwe tumaliriza tuli sure titugenda kuwangula mu M7 era tuli sure ti Uganda igenda kukyuka forever. Mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza. Njagala okwebaza aba Busoga wano, mwebale nnyo, mwebale ddala kutukyaza. Njagala kutumirako mikwano gyange abali mu Busoga mwena mwena, bakandidate abesimbyewo, mukwano gwange Swengere, mikwano gyaffe mwena mwena, pozi n'okubasaba mubalabire ddala babijirwa, bapasita Mwanguzi, banattabi, Alex Wise omufumbiro, abaana mwena 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 mwena, mwebale nnyo, mwebalire ddala.